Esitano omanyi Uganda munanga tuba tukyali naawe gwe omulungi jasimba nku kanze mu katono nnyo tugenze mu katundu kaffe aka logo oba kiyite obubonero biri wano ku screen gwe otunula waneeno ate nga naawe ogenda kuba otunula waneeno ngamba gwe munnayiganga ate naawe munnabusia tugenda kubanga tutandikirawo onyigaawo kifaananyi kyolabye walinga okimanyi ng'akabonerako omanyi kampuni yako ng'onyiga ng'ombuulira akakabonero kampuni bweti ekola bweti sumulula kyuma kalimagezi akabonero akasooka kaako omukulu arijeta African Queen distributing ebintu mu ggwanga muno they are distributors. African Queen distributors emitwalo esatu kikuwadde tugende n'akabonero akaddako mundu yiyo yabirangirangi wangisebo Sadolini Paints. Sadolini Paint emitwalo mumulonde tebakitegeera tewaliwo abojezaawo yadde omutwalo gw'ensi ndabo waliko omukono Preston ki okay tewaliwo abojezaawo yadde olukumi abo beba Basco Paint be balina akabonero ako basizi balangi Basco tugende n'akabonero akaddako kaako tukasanga wabakola biki bawa bebaani kabonero kaako kalinga ekkuba erigenda mu ggulu tewali akamanyi tebalina mmotoka sibanenya kabonero k'amafuta ga site oil kikeeku tugende n'akabonero akaddako kaako keeko kennyini ani Stanbic Bank nyabu bakuwadde saidi Uganda Revenue Authority nkuwadde zero yadde ekikumi tokirina eyo bagita DFCU DFCU tugende n'akabonero akalala ako tebabojjezaawo yadde olukumi kasita kaako oba kaaba amagye oba kaaba ki esebo alijeta Caltex bwe twayogedde ku byamafuta yalookinze sebo mumulonde Jumia bakola biki bakola biki sente ndizo ngenda zisalako kwemaguza batransferinga nkuwadde emitwalo esatu akabonero ka Jumia tugenda n'akabonero kaffe akaddako esebo kapiteeni ako kamogasi emitwalo esatu njikuwadde twale esatu njimuwadde leeta akalala esebo Nissan okakasa nga sireba mukigamba anti okijjeemu emitwalo esatu emitwalo esatu agifunye leeta akabonero akalala kono yawagiridde oba tokamanyi ssemateeka ankugira nampa obuyinza bwonna obumpeebwa ssemateeka okusala emitwalo gy'ensimbi kabonero kyalo tokamanyi yanguwa takamanyi kabonero kaba tokamanyi oyinze nga tolina ansa osaliddwako emitwalo gumu n'ekitundu osoose gwe kenyini ogamba sekamanyi naye nga wanyize osaliddwako gumu ekitundu nkagabye saidi enulonde kabaki Christian abakola biki Bakatuliki ako kabonero ka Nsambya Hospital eddwaliro tewali abojezaawo yadde amampa akabonero akalakyuma kalimagezi kako
essebo alijeta Roofings. awo emitwalo esatu sibandejo naye bulabi ako kakikuba akaddako tuto era gwe nsebo Akabonero ka KCC. yesu taata oli mumuveeka mamumpe ansa musomi makerere kiganye sebo tewali abojjeza akabonero ako bw'oba ogenze mu kugula ebisiika bakayita kareiku kakumuzeemuko katono nnyo komewo n'akatundu kaffe ak'ennyimba vidiyo ezakabi ez'abannayuganda ensi 5 omanyi uganda Gowe waka kino kyekibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ensi 5 omanyi uganda.